Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde amyuka Pulezidenti wa Nuupu mu Buganda era omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi yasimbibwa mu kkooti esookerwako e Butambala n'aggulwako omusango gw'obutujju. Omulamuzi Deo Ssejjemba teyamuganya kwewozaako olw'okuba omusango gumuvunaanibwa gwa nnaggomola bw'atyo n'amusindika ku alimanda mu kkomera e Kitalya. Olwaleero abamu ku banywanyi ba Kivumbi okuli omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga, Asmani basalirwa ow'Ebugiri kw'ossa owa Busiro East Medad Lubega Sseggona bamukyaliddeko mu kkomera. Okusinziira ku Mpuuga, newankubadde bano balina enjawukana mu by'obufuzi, tekijjaawo mukwano gwe baalina mu kusooka. Muganda waffe musibe ali munda, ffe tuli basibe abali ebweru. N'olwekyo ekyo oyinza kitegeera nga olina levo gy'otuuseeko ey'obumanyi n'ey'okutegeera naye n'ey'obuntu. So tuzze okulaba ku mukwano gwaffe n'okutegeera nga baganda be nga bannamateeka ensonga yesobola okukwatibwamu. Nze nno jjajjange ndowooza asigala muganda wange, n'olwekyo tulina okulaba nti tuyimirira naye tukola ekyo Katonda ky'ayagala tukole, tukola ekyo obugunjufu kye bwetaaga tukole. Era tuli bamativu nti Oluganda lwe tubadde nalwo emyaka 3 abamu myaka 4 tuzzemu okulwolesa mu mbeera gye tulimu kati. Batubuulidde embeera gye bamusanzeemu. Munyirivu, alabika bulungi, ayogeza buvumu, ayogeza maanyi, talagaako nti oba embeera emukakkanyiza oba emumazeemu amaanyi. Bategeezezza ng'ekiseera kino bwe kitali kya kulwana ntalo wabula okulaba butya bwe bajja munnaabwe mu buzibu. Kino ekiseera kya kwekuŋŋaanya na kwekumaakuma, si kya kusaasaana, si kya kuzunga na kuleekaana, kya kwekuŋŋaanya tukole eby'ensonga, si ebyo ebisanyusa, si ebyo ebikyamukiriza, si ebisasamaza, naye ebyo eby'ensonga ebikolebwa abasajja abakulu abagunjufu abali mu mbeera gye tulimu. Si kuvumagana, si kwesika bitoje. Bagamba nti bakukola kyonna ekiri mu busobozi bwabwe okulaba nga Kivumbi ava mu ntata gy'alimu. Wano we basinzidde ne bakuba omulanga eri yenna alina ky'asobola okubeegattako okulaba nga munywanyi waabwe ayimbulwa. Mu nteekateeka eno teri gattako tafaali naddala mu mbeera y'amateeka agaliddwa ebweru. Buli omu waddembe okujja okukola ki okutwegattako, waddembe okuleeta naye obukugu bwe tutambulire wamu. Muwanga Kivumbi wakuzibwa mu kkooti nga 3 omwezi ogujja okuwulira okunoonyereza mu musango ogumuvunaanibwa we kutuuse.